Bino bye birooto n'amakulu gaabyo ebiraga nti oliko ekikolimo ekikutambulirako. Nkusaba osseeyo omutima n'oluvannyuma nja kukutegeeza bw'onoowangula. Ebirooto ebiraga eddogo nti oliko eddogo erikutambulirako. Osobola okuloota abaserikale nga bakugoba oba nga bakuli mu maaso naye ng'otyayo. Osobola okuloota emisota. Osobola okuloota ng'oli bukunya ng'oli bwereere. Osobola okuloota ng'obuze nga tomanyi gy'odda. Osobola okuloota ng'obuuka mu bbanga. Osobola okuloota ng'oli sitaaka mu nnyanja oba mu kibira. Osobola okuloota ng'oli mu bukyafu mu ddati oba ng'olya ebintu ebikyafu. Osobola okuloota ng'ekintu kikunyigira ku kitanda naye nga toyinza kuzuukuka. Osobola okuloota nga bakugoba. Osobola okuloota ebisaanyi nga bikwetoolodde. Ate ebirooto ebiraga obwavu oba setbacks okudda emabega mu byenfuna. Kwe kuloota ng'oli ku kaalo gye wakulira oba mu kayumba kali akakadde mwe mwabeeranga. Osobola okuloota ng'ozze ku kasomero ka primary. Osobola okuloota ng'oli mu bibuuzo naye nga ansa togimanyi. Osobola okuloota ababbi nga bakubba. Ate ebirooto ebiraga endagano z'ekika oba ez'obuzaaliranwa. Kwe kuloota ente nga zikwetoolodde oba nga zikugoba. Osobola okuloota kkapa. Osobola okuloota embwa. Osobola okuloota engo. Ate ebirooto ebiraga obutawasa n'obutafumbirwa ku bulamu bwo. Kwe kuloota bikkawuula oba bi spiritual husbands oba wives. Abantu beweegatta nabo mu birooto b'omanyi ne b'otamanyi. Giba myoyo egyakuwasa spiritually egikuziyiza okuzuula omuntu akwagala ate n'okumusigaza. Kiba kizibu okusetolinga mukwano ng'okyaloota ebirooto ebyo. Osobola okuloota embagayo naye ng'akuwasa oba gw'owasa talabikako. Osobola okuloota ng'ozadde. Osobola okuloota ng'oyonsa. Osobola okuloota ng'ogenze mu periods era ogenda okudda engulu ng'ozigenzeemu. Ebyo bye birooto ebiraga obusibe ku muntu naye nga osobola obbiwangula singa omanya ky'olina okukola ate n'okigenderako. Mu vidiyo eddako ngenda kukutegeeza bw'onoowangula. Mukama akuwa omukisa.